yasimba leero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Mkwano gange mulungi nkaniriza nnyo ku Delta TV tukole bampita Sharita mazima wanvu era nga programu eno bagiyita Kwanjula n'Embaga osibye otya olunaku lwa Sunday era nga munayiwe lwa Sunday sawa 11 tubera kutuusako programu eno ey'okwanjula wamu n'embaga koza amanya nagagambye okay webale kubeera mukwano ng'obeerako abatabira ku Facebook live mwebale nnyo abatabira mu ggwanga lyonna mu nsi yonna mwebale nnyo mwebale ddala n'abanatera okubeera abagole n'abalina essuubi nawe atalina ssuubi katandika okubeera n'essuubi kubanga abantu obalabe ennaku zino bafumbirwa out of the blue olinga afumbiddwa naawe ojja kubeera omu kwabo ate omukolo bw'oguleeta ku Delta TV neegulaga nojja ku Sharita's Bridal World ne tukutegekera oh my god ojja kubeera nga weeyagala ondaba wendi mu kwesuuba ondaba wano ndi ku Malakai Ecolodge. Malakai Ecolodge kifo kirungi nnyo kisangibwa wano eno Kitende ku Entebbe Road gwe mukwana alina embaga osobola okujja n'okolerawo reception ate ayagala okubeera nga omulako rooms ez'omulembe weeziri eri waggulu miti eri mazzi ate kifo kirungi Nchiraba waliwo ebyokulya waliwo fish waliwo chicken waliwo everything jangu ku Malakai Ecology mukwano osobola okubeera nga ate naawe obaako ne byolinyumiza abaana bo sente zirieko abantu balaba bagenda ne bafa mu byokusaaga kati wezzeemuko kitegeera tebwekubako njawulo ng'ojja ku Malakai Ecology ekitende njagala okugamba Tino Gomesi yambaziddwa Sharita's Bridal World simanyi ondaba bulungi Sharita's Bridal World be banyambaza Gomesi zino twatikudde Gomesi ate Gomesi zaffe ozimanyi ziri so unique tezifaanana z'abalala n'olwekyo jangu wali eri ku Nkrumah Road wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex tulina Gomesis eziri latest tulina gowns tulina change dresses maize dresses tulina saloon ekola ku bagole ate ng'omugole enviiri ze tumustylinga zezo zennyini z'abeera ayagala bwe tukubulirako obubuulizi nti kino kye kiriko bw'ogamba nze njagala kiri nga tukolera ekyo mukwano tukola omugole kiki kyayagala ffe tetukayanya bagole okitegeera byonna ojja ku Sharita's Bridal World tutegekera omukolo tugenda kubeera nga tusooka n'omukolo gwaffe ogw'embaga ng'era omukyalo ono bamuyita Justine Kayesu ng'agenda n'omwami we gwe bayita Solomon Chisembo era nga yamukubye embaga n'agamba mwana weeranda gwe ng'ani akuleka first of all black beauty olina amaaso malungi oli musanyufu oyagala abantu era munaye bwatyo n'asalawo n'amukubira ddala embaga ate nga nabo bagambye ffe tetulina budde buzunga ne bajja ku Sharita's Bridal World ne tumukolako enviiri nga bwe yabadde azaagala tumukolako makeup ne tumwambaza gown change dresses ate era ndowooza byonna ogenda kubiraba n'omukolo guno guli ku TV ababiri bano ba 7th day mukyala Vivian Wandera we bali nnyo we balire ddala ye yamutuleetera kakati nno babagatidde wali eri ku Makerere Kiwunya SDA oba okitegedde mukwano oluvannyuma ne bagenda ate ku Hotel Africana mu kaseera kano aka COVID okukolera omukolo mu hotel ez'akabi nga Africana bamaanyi Rachel Justine ne Solomon Chisembo mwebale nnyo okukola mukolo gw'amaanyi leka tukutuuseeko nga bafuluma tova ku Delta TV tukole yenze Sharita Masi Mawambu
tugenda okusinga tusaba bine naffe egyobeera okukola bulokusa n'obukulu bwe tubwetaaga tusabye okuyita ku Kristo Yesu Mukama waffe. Katusabe. Katonda omukulu w'ekitiibwa wamanya nti lunaku ojja kubeera bwe luti naffe tuliiriddemu n'essanyu n'okwebaza Katonda tuli mu kusinzana n'omukulu w'ekitiibwa era n'okusoma ekitabo ekitukuvu tusaba ebitukuvu ekiwandiisa naffe aluŋŋamye ebigenda tutula Mukama bitegere bulungi teeka ebigambo by'amagezi ebibulirira olulimi lw'omuddu omusumba nga nakwogera gye tuli naffe tunaategera akunaakola okutamanya ng'omwoyo wa Yesu Kristo Mukama waffe. Ekitabo ky'olubereberye essula 25 tusome olunyiriri olwa 22 lugamba bwe luti abaana ne bawakalira mu nda ye n'ayogera nti bwe kiri bwe kityo kyemba mbeera omulamu kiki n'agenda okubuuza Mukama. Assemblea nyabo njala kukola mukusakulo bwennanga okwanirizaako Mukama waffe Solomon ne Justine mwebale bwetatuyiwa era omutima tegumbadde nnyo ne bwe nalabyeko omu ng'atuuse emanya tinobulala abazadde esayiri zombi abatuzaalira Justine mwebale kubeera beesu omwana omuleetona olwaleero n'abatuzaalira Solomon mwebale kubeera omwana era Mukama n'abaweesaaki okutuusa kuzaala ebifaana beetu ab'emikwano abazze okusanyukirako mikwano gyaffe bano mwebale okubalera mwebale kubawerekerako tusaba Mukama abawa omukisa. Abantu batukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda ne mu maaso ga batakolema era ababale bano tubalanze okubala ennaku ezikkirizibwa mu mateeka tetunafuna nsonga egaana abantu bakubeera mu maaso okugatta okuba obutukuvu ng'ekigambo kya Katonda ekitukuvu bwe kiri okuba obutukuva butuufu era tebubalwa era omuntu yabatagatiddwa Katonda olwekyo manayala kubuuza metodi yambaku omulooyo naawe yabakugole ono era ensobola ey'amazima ekuziiza okubibala ku muntu ne Justine kakasiza ddala nga nze Solomon Museebo simanyiiyo nsonga yonna ey'amazima enziyiza okugattibwa ng'okuba obutukuvu ne Kayesu Justine. Kakasiza ddala nga nze Kayesu Justine simanyiiyo nsonga yonna ey'amazima enziyiza okugattibwa Agorgana mamaye bazima. Amanya abantu bataruka bali. Kwa chache. Kwa